ku X Media of course ne next edition TV muri mutya bana ba mama kansubire muri bulungi akawungezi kali kati ya side zo jemugera maso baga mutulabira ze Frank Asirie ndino omukulu kije kiro Ngeshan ndi bulungi obudde bunyogoga wana nafa Uganda chetu toga tuli mu winter ntusa kubera winter bana ya batulaba oyagala ulira ku winter kankugambe quarter ya winter genda ku mountain range olio walampeko wakatika ati okuwala mpaka kupaka ku peak yayo kitwala weeks nga 2 aisho okujimalako wajigezako najigezako naye saazimalako na wala mpire nako nga 3 no bivako tosobola kogerwako kuwandikibwa mu Guinness Book of Records nena geno mbantuka kula kusatwa musajja nangamba ati yali anyumya omuzungu yawala mpadda waneno najituka ko ddala era nembita bomwali nga akati chembadde nonya kiganya nishigana mato nyumya bulungi embozi y'obulimba ndenda sibulimba nayita eno bayita Hot Springs Sepaya je nayita kale kiri kitya tambulungi obudde bunyogoga simanyi kigenda maaso overwa bagamba banna Uganda mwe naje muli tuli mu winter mu gwange lya Uganda twatandise winter twatandise winter mu gwange lya Uganda era katubera mu kubuguma banna yabalina kati baba gwe nako zino wafuna bazita batya SC ezo zifuwa bugo simpeo oli bulala ana yokole ngane banange lero nsibye na kifuma mbadde nyina byenkwasaganyaayo nvuddeyo ate ndabenga manyisi kyatuula kolera banna Uganda obera bizo deno eno wakiseka bakwetaaga ene tosobola kubanga bakwetaaga eno Gazaland bakwetaaga wane Kampala bw'otuula zine sati z'emitwalo 2 tosobola zambala esati watanse kwa naye Kampala bw'otuula zine sati z'emitwalo obuzibu katagayira government ekitanga okunonyeza ko jaweza government ena era ibuye global eagles ye chikola naye ayiwe paka boss leko yatuletera ekizibu abateeka kabiyaga basoma yatuletera ekizibu yagamba ogenda soma amateeka naye baabe ekikola ennaku zino tokisa ate okigenda n'okisiba n'omuswagwano ne ku kyolwaleero va ku kyeggulo kyewalabye ate kyolwaleero kikambwe nedda mama Fine ekikola kisponsoringe sponsoring kuba ye abisobola mwategeera seke obwe buzibu olaba kakuli omugenda fobwafu zembukuira nzembera okulayira kwa Uganda mwategeera oliseke kati abafina badayigirire bwa tusobogamba nti ekikola kya leero nomafina yakikola ejeja yogamba ekikola kyenkeera mami Silivia autopass ya sponsor yakidde muse kati nda ishadi ndegate ko mulabwa kubanga zabala be Kampala wagenda kufobwavu zabala be Kampala bwatisizo luseke amanga ako kale ekikola te olede kinaguze dda kibampadde dda ate amafina sponsoring ati osobola ogula ekyo kimanyi twali ekikola ekyemitwalo 3 ekikola ekya mitwalo 3 neche nyira ya chamekata mama Fine yasobozi kwa lagamba kwata 5 gana gula ekikola abana ga kwata yobo biri buno gula ebikola bina ebya anti kati nga kwebaza ki awo mesebo meyo mulimu gokola simu tono kali gokola simu amanyi okuba katolida wange boleke waloje twatujubize lagaba va kunywanto yange waloje twaliko mulala naye mukwalo kwa Mafina batwayogera kwa Mafina nagamba mwesonyiwe nywanto yage mwesonyiwe nywanto yali mukazi yaka mwesonyiwe nywanto yagamba mwesonyiwe nywanto yabaleka ko site kati nange uliriza nange mwesonyiwe nywanto yange ainenge jya kwa musirike mama Fina kati yafuka nywanto yange mbera kuli oyonka gera basi kansobye kyotegeeza yajja kitegeeza kyotegeeza asiri kulisekeze mama Fina nywanto yo tugende maso mama Fina nywanto yo mama Fina gwoyonka sebo neche kyatulese wano ndi bukujuka omanyi ne waliwo omuvubuka ali mitawana jja kwefulambu mama Fina kasobola kyakimanyi kunze
Ochachimanyi. Gwamuyonka. Ati ogambe nywanto yo. Ate nywanto bagiyonka. Enywanto kiyo yogera. Ye boto. Simanyi gwe bado tegeza nywanto. Ye boto ati. Simanyi oba. Lewa kiseka bine babiwulidde. Genda basoro bishada. Why? Genda basoro bishada. Tubadde tuli awo. Wafunye aneka kino kanchireke. Twali tuli awo nga mawulire gajja. Si malungi kuva ku Fangoni. Kitalo bambe. Waliwo muvubuka agambibwa okubanga amanya ge ye Jerome. Loza abadde right hand bagwa akubiri wa Kibanda nowa Alien Skin. Mulwana Patrick. Kigambibwa omuvubuka oyo yafudde ekiro kyakesiza olunaku olwaleero. Olw'amawulire ge nafunye actually okusinziira ku Alien Skin ye nga bwe yadayogera okusinziira ku video gye nasoose okulaba ku mutimbagano nga alinga alaga nti omuvubuka yafunye akabenje naye teyasoose ku elaborating akabenje kabadde kikaaki ne bamuddusa mu ddwaliro Ensambya nga balaga nti bamututte nga mulamu bulungi ng'era ayogera bulungi ne batuuka mu ddwaliro Ensambya ndowooza ne wabaawo yategeeza nti abasawo bamukebedde ne babalaga nti buli kimu ekiri mu ye kiramu oluvannyuma lw'akabenje ako n'okumuddusa Ensambya oluvannyuma ennyo mbu babadde bavuddeyo okudda oba ku Fangoni okuddayo mbujjuliyo ye yabadde azeeyo okukima omuvubuka oyo amukomyewo ku Fangoni n'asanga omuvubuka afudde. Hizi nyama inajikutera kwa ngamba nyono wakapozi. Wapi shije. Ati obuzi obuli okubenajiwa kulaga ababu Ensambya. Mutera tumetewa. Tuba tumera wano. Ensambya yamukola ko bukimunga kiri bulungi. Tuganzo kuvayo n'impereza omwana kandi kumulabe. Wajje kubalese ngali feature ya omwana simu. Kwa mukebede balage sigo na mu mutima. Simana ne kimumba kizali mulungi tumekanga gano okuti nenga nzechemai wazo bawo itano kulidi bade bamusibulira nawo kade katono na washeba kulidi kati baba amulese lwaki bamulese bonna ne kiki bamulese bonna ne bakyuka ne bagenda omanyi banekamba bulinga tunajja mu media kola statement season na banaye mutusaasireko nafa abaana rising ensonga mutusaasireko kakati mwe mukyali wamwe mumusula mutye mu ddwaliro mwe namwe musoka muvaawo mulundi gumu tibazze mu ddwaliro nazoka ne bamulekayo yes babategeezezza nti mulamu okusinziira ku bya Alien Skin bonna ne bamuleka olumu bonna ne bagenda zembozi bali pasana mbu Julio naava ku Fangoni baya badde ava ku Fangoni mbu byempulira okusinziira ku stories asosokola ki okufuluma naava ku Fangoni najja mu ddwaliro okukima omuvubuka oyo yasanze omuvubuka agukoze kati mwena ne muva nze question yange awo kawoka nze wenja ukanale banna Uganda abamu ne banzivunula bubi bekibanga ddala kituufu kati ongambo tembo yobadde kyaliwa ne mutwala mu ddwaliro ekiro ekyo mwenda ne muvaayo lumu musuliddaani mumulekeddani ne bwankubadde mulamu ne talina besti we gwasobola kubeerawo nga bwafulaka first aid atukaveewo ate munaye tugambe ki era amawulire gabatuuseeko nti omuvubuka afudde ne beeyiwa kati ensasaga yabadde yaki badde bakola ng'olwedde mulaze kati muli ba mukwano nnyo gyali mumwagala nnyo ng'ate mwasobodde omuteeka muddo ne muvaawo ensasaga embwe ekyagireese kukomawo nga babagambye nti omuvubuka afudde ne basaba omulambo gw'omuvubuka bamutwale naye waliwo owa booda wembadde naye andeese alina emboozi gyankereddeko mboozi ya booda naŋŋamba kigambibwa omuvubuka oyo bino nga bw'omanyi ebintu byabavubuka kwekangakangamu within the area biki bye mubeeramu nga mbu babadde munda mu Fangoni mbu mwenye yennyini Alien Skin n'asimbula emmotoka mu kukangamu omuvubuka oyo abafunyemu obutakkaanya si butakkaanya teyakinyonyodde bulungi nnyo naye agamba Alien Skin yatomedde omuvubuka oyo kadde muti mboozi ya booda
si yange era sijinako obuvunanyizibwa no boda simanjala zikubanga boda nawo ne mutasirikirero ulidde nga tekikulobera kugireta ate sirikire kyaki kubanga nakyo tusobola okitwala ne bakitwala ng'obujulizo oba oli awo onoba yambako asa bayambako kubanga nange ndi ku kyambu kyempulidde ojja kuba yamba era nziza nnyumiza polisi mba muyamba kuva mutaliko okunoonyereza ku bujje temutawaana sirinaamu yadde nange nyumya kyawaboda kyeyaŋŋambye kyendi okubawa kitalo mbu namutomera ng'ebyokusaaga omuvubuka n'afunamu ka injari akatono mbu ne bagamba katumudduse mu ddwaliro mbu era bamututte akolaki ategeera wabula omuvubuka agamba mbu ab'eddwaliro mbu omuvubuka yatuuse afudde ku ddwaliro kati simanyi wawe kigattira kubanga bano alien kusinziira ku statements ze yakoze ono omuvubuka wo omulala bamuyita All Access Media nkedde leero olunaku lwaleero ng'ali ku live emu ku TikTok okwo ne Dash n'atulaga ekikomera emmotoka kyeyatukoze eki kyeyatomedde mbwe emmotoka yalemereddwa mbu omuvubuka n'adduka ateekeyo ekijinji neŋŋamba emmotoka yalemeredde omuvubuka ate olukosi gire mpulidde agamba nti omuvubuka yabadde mu mmotoka anti n'oli kye yabadde agamba All Access Media mbu omuvubuka ye yabadde mu mmotoka mbwe emmotoka n'emulemerera n'abuukamu mu mmotoka adduke emabega ateekeyo ekijinji emmotoka esibe naye nga kiraga nti emmotoka we yabadde ekkirira wali ovuzeeko emmotoka n'ogisa mu nnyuto ng'eri kaserengeto kale newe kaserengeto ng'eri kantu akali sitifuwe kati omanye emisinde gyetwala mbwe emmotoka we yamulemeredde n'abuukamu ndowooza oba yagaanye kusiba oba ne handbrake yagaanye n'abuukamu mbu ateekeyo ekijinji emabega mbu kati emmotoka eyina ebyuma bino bigaadi by'emabega kale kyamukoonyeeko katono mbu mboozi ya boda eyo kati ekyo All Access yakyogedde All Access Media akyogedde leero ku makya nga bamutaddeko nga bali mu nsasagge kubanga nalabyeko abavuka bafangoni nga bawera mbusimanyanga baagala omuvubuka we bagenda omubaleetera omubiri gwe bagubawe nga tebamusazeeko yadde kubanga baagala buli kimu ekyo kibeeremu munda kati naffe kati balete ku ali eri bulungi nnyo mwawerenga tabwe n'omusinga empiso takubayo omuntu mubolwasi yawulira akubayo omweru oyo gwensanzemu badde alina okumpa lipooti oyo naye balina kiringa yenyini obadde yawudde nnooli abikolako omusana kitegeeza abasawo be bamu wabasi ya shono manongala shono baba simanyi tawasobe bensabya mwe bamukati izi wenzi bu report gana fulumanga te bunnacha no bafune funi kanu la bafoke baki balwa ndi mwambalere ya buli muntu musayo yabo yegedde bwatyo ne ngamba bino beetaga mu police okunoonyereza emmotoka ekulemeredde kirira ogibuuseemu odduka oleeta ekijinji ekifumvu oba ekijinji kyabadde awo nga kitegeke nti kyekirina okutegeka ekiva ku kyennaku zino abaana bawala okubeeko kanula nga nyingi kitera kubamu okubeeramu ennaku zino abakyala babeerako nezikanula nnyo abawala balina some little infection okamanya bambi abawala baba ne infection oba bazijjawa kati mbuuza ensonga eyo ye yatanudde abafango ni batuuke okulumba eddwaliro mbu okulumba eddwaliro wa boda ngamba bamanya nti omuvubuka bamututte mbu ng'afudde already jukira mbu bw'otuusa omuntu ku ddwaliro eddwaliro omuntu ng'afudde liba lirina okukola ripooti yazze atya yazze naani bamuleetedde kuki yazze mulamu yazze mufu report already mbu babadde bagikoze abasawo ababadde ku duty ekiro ki ekyakeseza olunaku olwaleero nga bagenda basaba ki report eyo kati nga abasawo bagibamma kubanga badde balina okusooka okufuna abantu abali bakaŋŋambe famire katugambe nga famire oba abantu abavunaanyizibwa ku muntu oyo ab'omu bakiyita batya ab'omunda kigambibwa mbu ne bagibamma ne batabuka ne bakuba buli kiramu ekyabadde awo baŋŋambye asikaali bamukubye
nange ndabye akatambi atugenda kabazanyira X Media next edition. Saagala nnyo nze kyenyagala bannayuganda mutegeere. Sera nnyo kwagala nnyo kwengera mu nsonga sinnamala kuzinoonyerezaako. Reason being abantu banyinamu trust nyingi. Olowooza nti simala gakyamukirira mu nsonga zimu. Naye kyenjagala ogaba bannayuganda bwe kibanga ddala kituufu ku sayidi eri sinaba natunulira oba alieni oba ani wabula ku kyeddwali bwe kibanga ddala kituufu. Ensobi bbiri tesobola kukola kirungi. Kwagala okulwanira justice y'omuntu omulumi bw'olimu ate kitegeeza nti olina kukuba musawo olina kukuba bakumi baako ddwaliro. You're fighting an institution ennene ebaddewo for all along emyaka gyonna. You're just you're an individual aze kakati bw'ovaayo ko n'olaga embeera bw'etyo kitegeeza kisobola okubeerera ekizibu okufighting oba okulwana ne institution. Lwakuba nti some people bayinza obutakirializinga mu kaseera kano. Olumu bannayuganda ffe tumala kugwa mu nsozi tulyoka tujjukira ate ekyokukola. So okulwanagana n'omusawo kiyinza okubeerera ekizibu oba kiyinza okuleetera obuzibu. Nti olwa institution gy'oli mu kulwana ebaddewo emyaka gyonna erina ebitongole ebigitwala nti abasawo bokka nga basituse okwekalakaasa bokka. Weewalanga nnyo okuyingirira sekita y'abantu okuyingira omuntu omu ayina ekitongole mwagwa kankikuddire bulungi. Weewalanga nnyo okuyingirira okuba okulwanagana n'omuntu omu ng'alina omulimu gw'akola oba ng'alina ekitongole mwava newankubadde nga ye nga ye omuntu omu kitwalaganya ebitongole kugaba kirimu abantu bangi. Nti abasawo olwayo nga bakedde kwekalakasa ne bagamba tukooye ejjoogo. Twetaaga obwenkanya ku musawo bw'ati. Kiyinza okubeerera ekizibu. Okuggyayo omusango. Kiyinza okubeerera ekizibu. Ti bannayuganda twewale nnyo okuyingira mu misango egiyinza okugejja kye twandiyise mu public opinion. Emisango gyonna egiri mu public interest, emisango gyonna egiyinza okugenda mu public opinion gitera okubeera emizibu era kyentera obbagamba nti olwaleero osobola okukola ekintu ekyo nga bw'okikola mu bintu by'okusaaga kale fine mubadde mu bulumi bungi nnyo nakyo nga kirabika kubanga omuntu yenna afiiriddwa omuntu bulumi bungi bulumi bungi tosobola kwewala nange kubanze nalabye alien ngaayo. Yes, bw'omutula nawe olaba nti musajja atalina ennaku nnyingi naye okutya ogatta ebintu bibiri okutya n'ennaku ennyingi. Naye kati nga musajja wange alien nga bw'alina ekitongole oba nga bw'alina gurupu y'abantu gy'akulira kati alina kubeera very strict n'abavubuka be ti bannaye wano we mugenzeeko walalamukko omuntu gw'oli mu kuzannyirako musawo. Ekyokubiri omuntu we yadefine ayinza oba yafudde which is normal. Naye remember nti mulimu abalwadde abalala wosi yabadde special ennyo mulimu n'abalwadde abalala. Kati omuntu gw'okuba gw'omutadde mu kitanda tomanyi gw'otadde ku kitanda tomanyi bantu bameka balese ku macupa oba balese abadde bali ku orders ze. Okategere bulungi nti omukubi omukoseza naye weerabidde nti kati omukubi okose byonna nate olina abalwadde abalala babadde ku macupa abadde mu kufuna treatment ku lulwe. Kati gwe yagadde okuliriza owuwo naye weerabidde nti waliwo abalala 10 boolese munda ababadde bayimiridde okulooya omusawo. N'omukuba bawangamye omukazi bakubye ne oba abasirikale b'ennaku zino abasecurity beetaaga okwongeramu ku training bakubye omusirikale n'azirika wakirabawa. Omusirikale omukuba n'azirika bakukuba ng'olina n'emmundu. Ali abaana bafangu ne bakukuba. Siganyi kali naye ng'olina n'emmundu. Bulakabadiyo nga yakutteko bw'ati. Siganyi asobola obba nga akuba kubanga era munnange si asoose okukuba. Ne Sobbi yaliwo. Negwe ng'oyogeza busungu. Si busungu. Ndikuwa example. Sobba jiddewo. No ndikuwa kubanga ngambye nti Ibulakabadiya nga yakutteko bw'ati. Negamba nti Sobbi kati Ibula yakwata wano. Ne Sobbi nga sokukwata kibatu kye sokukwata n'agatta. Kibegabega kino na kino nakigatta bw'ati mu mukono gumu naye yaliwo. Anyway, fuka tusaba polisi ekola okunoonyereza. Walabye okwogera kw'omukulu Luka Wesigire? Nakulabye. Wono ng'ayogera. Era tugenda mu baawo ku X Media ne next edition ebyayogeddwa. Ngali wansi. Ali wansi naye tugenda mu baawo mu video. Olowooza kubanga tulaba ebintu bingi ebize bituuka ku Fangoni oba gasseko statements ezibadde nga zoogerwa omukulu Alien Skin tetuganyi kale ayinza obba abadde ayinamu
obutakwatagana n'ebiwayi ebimu ebyenjawulo ne tuze tulaba nti abadde mu rangozi ez'enjawulo ate nga ziri continuous tugamba nti poliisi temukwatako kubanga twalabanga obutambi nga waliwo abaana be bakubye nga babaggyemu amannyo n'omuzadde yansanga ewajalo naawe makiri naye nga alese complain nga takwatibwako kino olowooza guno omusango guba nga gutuuseewo singa kituukawo oba amazima ne gavaayo nti ddala omuvubuka ono okufa kwe kwavudde ku baana ba Fangula ne boosi waabwe kubanga nze nakatambi wano tugenda kabazanyira nga alieni yennyini awera enkolokooto agamba nti omusawo agenda kuwulira nti engatta eruma nnyo okusinga empiso kati naffe kati balete ko ali eri bulungi nnyo bwawule engatta bwenu musinga empiso kiba kitegeeza ati kiba kiraga ki ndoza mwana oyo alina amaanyi mangi kale zebe njo kyogera n'amaanyi mangi ate tusanze akaseera akazibu nti gavumenti yaffe ndowooza tuwadde nnyo eddembe lingi gavumenti yaffe buli muntu kati bwafunza kafunzaako kati era njagala kikunyonyola kano mujja kantemerayo mukitegeere gavumenti yaffe kati ekizibu kye nagisanzeemu bakyenjeramu buli muntu yenna waafunza ne bwe ziba nnyumba ku mizigo agitwala okubeera gavumenti ye awo abatagambwako naye awamba kaka era nabeera ne ba defense nabeera ne ba vice president nabeera ne ba security guard n'omusanga nga ku mizigo naye kati tagambwako okikoze bulungi n'oleeta mu gavumenti nti gavumenti ewadde abantu eddembe lingi era kyekibuuzo kye kimu kye ngenda okubuuza ssebo omuwolereza wa gavumenti gavumenti amateeka gakola kubagiwakanya bokka kuba toyagadde kuwuliriza point yange tekugambye gavumenti ene wadde nnyo abantu eddembe erisusse because gwe omuntu okeera otya ku makyano oyimirira n'ogamba nti omusawo ogenda kumpulira kyokka nga ate waliwo gwe wakubye omulala ali ku bitanda naye notabako gwe kyogamba singa tubadde nga si ddembe gavumenti lyewadde abantu abamu bwebanga gavumenti eddembe abantu abamu ate lwaki abamu eddembe eryo teribakolako ebintu ebimusaagala mbiteeka byabufuzi pointi yange teri ku byabufuzi tekiri mu byabufuzi tekiri mu byabufuzi nze kyendiko the same thing kyemuli kye tuli mugezaako okwogerako ne Cameron kyamuliko Spice kyamuliko ninga tebakwata where are they yes guy where are they bakenzo bona kizi baziba ikumwana olisi byonna babyogerako so ate ekyo omwana yafiira kagali ekyo kenzo tekinayo kibikwata lekera byajja mpozi nga tona tanka goberera nabiwulira nanonya we bigattira amasira babyogera era babyogera kakati kyenjagala okugamba nti mu nsi muno wa mu Uganda yaffe ewadde nnyo abantu eddembe era mwami Museveni n'abasajja b'abalala bonna mugenda zino gangi ze muli mukulwa twakyogerako wano simanye eggaali simanye n'eggaali abayimbi balina eggaali ate olina avayo njagala ompulirize bulungi ebintu bino mugenda bitwala ng'ebyokusaaga notantiiro mutabani wa minisita oba mutabani w'MP oba mutabani w'omukulembeze wagenda okuzibwamu ndowooza lwe mugenda wuliriza ndowooza lwe mugenda kati okuzuukuka because zino eggaali abantu bazze bazoogerako Someone tebakyagenda ku poliisi bukuwaaba uli agabana gaba tugemmera tujja kuyisaamu obugatto gwemera tujja kukola ki uli nakutiisatiisa wali yatadde ku komenti gadi akutiisatiisa ate onoomukola ki va ku bintu ebyo okategedde oli onoomukola ki because eggaali wezira tebali proud kati bino byonna bigera tu confusinga bitya omwana yafudde abadde avuga mmotoka simanya bikoze bitya bigera tandika okujja bwe bityo naye there are a lot of people abagenda okubeera affected abagenda okufiira mu bino ebiteefaanako bwe bityo naye nga tuwoza simanya gaali ya gundi eno gaali yaffe tegambwako bw'onojja n'obikomentingako noga nti wayi nina kyendaba ekitagatta gwe mwana tujja kuyisaamu obugatto lolololo and at the end of the day gavumenti mujja genda okujjukira okwebikanga obudde bukedde olwaleero bamita Vibes Cartel abedde mu kkomera ebbanga lyonna naye okumusiba gavumenti yalaba kigisusseeko obutemu bwabeeranga bwa daylight bagenda kizuula nga talina na musango kwewuliriza no tebagamba nti talina musango ebyo nao tulibigendamu into details kati bubinja ne mu America bagenze ku mirembe gy'aba Tupac Shakur n'abalala kyova kati ennaku zino obutemu buno bw'emmundu bayimbi kwetta bugenze bukendeera kati wano mu Uganda bali mu developing mpola naye silently
Bara dendo dadi kijja ku affecting abantu. Kyayogerwako okuva omwaka oguwedde. Kijja ku affecting abantu. Kati byonna bye tuli mu kulaba olwaleero simanya gundi yalumbye gundi yalikoze eki omwana fango kubanga kyo kye tuli mu kwogerako olwaleero tekiri ku muntu omu nti gundi batuta omwana tuli mu kwogera ku gurupu ganga yani ganga y'omuyimbi bweti yagenze mu ddwaliro egundi nerumbo yetegede ganga yeddwaliro kan imagine mulimu abalwadde ab'enjawulo abantu ab'enjawulo ojja kwesanga nga ne mulimu n'abamu ku bikonge ebinene mu ggwanga era nabo balinamu abalwadde okategedde bulungi because eddwaliro ly'amaanyi erijjanjaba abantu Zambia si ddwaliro ttono okitegedde Zambia ddwaliro ddene nga bw'olaba Zirubaga Zimengo ebintu tuli mu kuzannyiramu olwaleero nze saabusabye gavumenti ebigulatinga abaana bano ebawadde amaanyi mangi ebawadde ssente ate olugira bwati buli agira ng'agamanze njiwagira yakati badda ku ludda lwabwe losanga mune tebyabagambako but all in all nze gambye ekijja okuzuukisa omuntu omu kwe kujja okukwatira kuwo atakwatibwako bali kwatakwatibwako liwulira embaga naye kakati mu Uganda banamalanga kwata ku batakwatibwako ensonga okubeera ng'ekolwako ate n'agamba ati wanga ebyo ebintu si banneesigwa egusoose nze nabako omuvubuka ng'alaajana fango ningeemukubidde emaki ndi wano ku Vox nga zimbye face oyo omuvubuka ono mulaba muyitaani maama mwerabidde erinnya avuga boda yani gwe bakuba face n'olubala gondi nyandyerabidde nesimwerabidde nange erinnya ndyerabidde naye bamukuba bubi nnyo amazima security terina kyeyakola terina kyeyakola abavubuka abo bennyini ne beesanga n'eggaali ya Fiki Gaza ne beesanga bonna ku bbaala ya Sweet Kid ne beekuba bubi nnyo era waliwo abavaawo n'ebisago security terina kyeyakola kati abo mbagatteko kiyaga naggamba lwaki tondeka lwaki nkuleka lwaki tebakwatibwako kubanga siye muyimbi asoose omanyi kyenjagala musoke mutegeere wano mu Uganda gwa competinga n'omuyimbi kyona soko otegeera omuyimbi bw'amala okukuba hiti n'abasirikale abandi badde bamukwata n'abandi badde bamuvunaanyizibwako nabo bantu they are human nabo balina ba celebrity baabwe kati omanyi lwaki weebuuza lwaki nti bamaneja b'abayimbi tetubamanya omuyimbi ajja n'afutyanka maneja we nga teri amumanyi olumutuusa ku poliisi omusirikale yayagala okwekubya naye serefu olutwala nti Palaso otwala nti Alien Ski otwala nti Bobby Wine otwala nti Chameleone otwala nti ani omupoliisi gyogenza okumuwaaba be bayayaana okwekubya naye ki naye kati tukitwale nti omulimu gubalemye abasecurity anti lwaki gubalemye nti nabo bennyini bafaani baabo abantu ate bemuwaaba anti olinga ngamba nti nze okubeera munnamawulire oba nze naawe okubeera bannamawulire nti meeya nze okubanga ndi munnamawulire era nga ndi kyaliiwo ojja kugenda okwata akaana ak'emyaka 16 nkuspearing olw'okuba oli mukwano gwange nekubye ne self olw'okuba olina seremu anti kawe weŋŋambira omulimu security tegumulemye just gobeera nalinnya wano e Uganda obeeremu n'akasente akatonotono ebisigadde bijja kwangu nze bye byange tekino Alien Skin agenda sigalawo nga yatogenda mukolaki yetakwatibwa toyina kyogenda mukola because si yasoose okuteekebwa si yasoose okwogererwa ebyo ekyo mulina osoka ne mukitegeera it is normal mu Uganda kya bulijjo okutta si kutta bagambye alina gwasse nti yabeera n'omuvubuka eyafudde era poliisi okuba kunoonyereza era erina ttandikira ku fango nje kyavudde tuleke poliisi ekole ogwayo nekyenyiza okugamba nti tewali kyagenda kukyuka era agenda kusigala nga yali Alien Skin ne Chameleone beba Kenzo beba ni Spice bibonna gwe kyogamba nti Alien Skin ensonga ye yesinga eyo ono gwe tuwulya yakamiro gwe baga kalama kisimanya bamwocha bikibi byonna naye anti olaba kati ekyamutuuseko kubanga Chameleone okusinziira ku nsonga za Kalamagi yalemeddwa abangobera mukozesa psychology ebyange emira mu psychology anti olira ogenda okwekanga wadde kiyiseeko emyaka ekya Kalamagi ogenda kwesa oba ojja kwesanga nga ssaawa zino Chameleone ebizibu ebimu ebimutuukako biva ku nsonga eyo gwe tofaayo ensi bwerituuka ekiseera ekyokwagala okumanya amazima ojja kwekanga nga n'ebintu ebimu bitandika otuukawo nti okulaba abaana ba fango ne bakubya abantu okulaba abaana ba Fiki Gaza bakubya abantu akwasiwulira nze gambye obuzibu bwonna nga kiva ku bali abasooka nga butakwatibwako gavumenti butabakwatako security butabakwatako nga ndowooza n'abajja bagamba ekyo kya bulijjo nze kati kagaba obuzibu bwonna kiganda kyange kyemba musooka okutegeera buli ku gavumenti nze kugambye tekijala
eddembe lyewadde abantu abo abamu eddembe lyewadde ki abantu abamu ligenda kuleeta obuzibu notantiru omwana lwanaayitawo ennyo n'akwata ku w'omunene tewalabanga si papa si papa nga yayitanga kuno nakuli si papa nzijukira olunaku yagenda ku Nuupu n'emmundu nasooka atulisaamu kkaawo bakutte mu geeti tewalabanga bakitata boda 2010 ati mwiraba naye kati nange nguliraayo ku Holy Soda naye ndeka omanya ngulira kale ka Mountain Dew mpa ekizike ngende ka Mountain Dew kali soda wa mitwalo 5 obadde ki ndeka ozibwe mfunye ate microphone bitagenze nayo tuli kwa mwera